Katikkiro wa Uganda Dr. Ruhakana Rugunda akuutidde abavubuka abakyali mu masomero okulaba nga bassa omwoyo ku bye basoma. Okwogera bino abadde ku ssomero lya Trinity College e Kabale gy'afulumizza abayizi abatendekeddwa mu bya mwoyo gwa ggwanga n'embeera zaabwe za bulijjo. Rugunda ategeeza nti kyetaaga amasomero okwongera amaanyi ne mu kutendeka abavubuka okulaba nti basoma ebintu ebijja okubayamba okuli n'ebyobulambuzi. We do not have enough people in the tourist and hotel industry. Actually, you find many of our hotels being managed by our brothers and sisters from Kenya. Agambye nti gavumenti okussaawo enkola y'okutumbula ebya sayansi kivudde ku bavubuka okusangibwa nga bava mu masomero ne badda okukuba emisota ku byalo. On education in general, but also on science education. Because when you look at the demands in the market, you find that there is more demand in the market for science-trained students. Akuutidde amasomero okwongera amaanyi mu kusomesa abaana ebintu by'okubayamba naddala eby'emikono oba eby'obulimi. Asiimye essomero lino okuba nti tebagula byakulya wabula nga babyerimira. Government will work with you to give you agricultural inputs to make sure that you continue to excel in that area. Awadde ensimbi enkalo obukadde 5 ssaako okulula ekifaananyi kya pulezidenti wa bukadde 3. Akulira essomero lino Joab Tumwebaze Muhwezi asabye gavumenti bakwasizeeko kubanga essomero lino liyambe nnyo mu kusomesa abaana aba bonna basome. Ali Waswa yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.